Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Uganda y'emu ku nsi ezikyasinzibwa musaayi muto mu nsi yonna naye abavubuka 6 ku buli 10 tebalina mirimu gya kukola. Bangi beewoze abalala ne batunda ebyabwe abamu ne bayimiriza n'emisomo okusobola okugenda e Bulaaya gye basuubira emirimu. Mu Julayi 2015 Ministry ya Gender, Labour and Social Development yakola endagaano ne Ministry ginnaye ya Saudi Arabia ku mbeera y'abakozi. Ensi zombiri zakkiriziganya okukola ku contract ennuŋŋame ey'abakozi bano nga bwe muli okubawa endagamuntu ew'okusula ewamu n'okukola obutasukka ssaawa 8 olunaku nga kwogatta okufuna $200 buli mwezi. Tikati y'ennyonyi ebaza ewaabwe n'okukola ku nsonga z'ebyobulamu. Naye kino kyafuuka ekirooto eky'entiisa ku bannayuganda bangi abaagendanga abakozi mu Saudi Arabia era amawulire ag'abakozi abatulugunyizibwa n'okusibwa ne gasaasaana ku mutimbagano kwonna nga galumiriza babboosi Abawarabu omusango gw'okubasobyako awamu n'ogw'okubatulugunya. Abakozi mu Oman ne Dubai nabo bagamba nti embeera mu nsi zino ne Saudi Arabia tezaawuka. N'olwekyo gavumenti ya Uganda ettadde ekkomo ku kutwala abakozi mu Saudi Arabia nga kino kyafulumizibwa mu kiwandiiko ekyayanjulwa Ministry wa Gender, Labour and Social Development Mwami Muluuli Mukasa. Lino ekkomo lijja kuggibwawo ng'eno embeera egonjoddwa ne Palamenti ya Uganda eno enkola yali egyekengera dda. Kampuni 38 mu Uganda ze zirina layisinsi okutwala abakozi e Bulaaya era okuva endagaano we yakolebwa abakozi abasoba mu 5 be boolekedde Saudi Arabia. Naye bakayungiriza abatalina layisinsi be basinze okuteeka abakozi mu matigga. Gannakyalo Omunnakenya Kalima Abdallah poliisi gwe yagombamu obwala olw'abakozi be yatwala okuwaaba emisango gy'okubatulugunya entakera n'obutabasasula misaala. Bannayuganda abakozi bangi basibwa mu Saudi Arabia n'ensi z'Abawarabu endala. Abamu ne bafiira mu kaguli n'abalala ne babazza nga tebeesikidde kanyeebwa. Uganda kati yensi ey'okuna okuteeka ekkomo ku bakozi abagenda mu nsi ya Saudi Arabia nga mu kino ekikolwa yeegasse ku nsi za Philippines, Indonesia ne Ethiopia. Ensi ya Mozambique erina ebyobugagga by'omu ttaka kamaala nga mwe muli amafuta zaabu mambo n'ebyobugagga ebirala. Naye ebyobugagga bino tebikoze enjawulo nnene mu bulamu bw'abannansi kubanga biyingiza ebitundu 2 ku buli 10 byokka ebyensimbi mu ggwanika ly'enensi. Wabula amakampuni agava e Bulaaya ge gaweebwa zi layisinsi okusima ebyobugagga bino okubijja mu ttaka wansi ne bagawa n'amataka kwe ganaakolera emirimu gyago naye nekireetawo okusenda abatuuze bakaasangwawo. Mu mwaka gwa 2009 omuyizi mu ssaza lya Mozambique erya Cabo Delgado yasanga akayinja akamyufu mu kibira ky'ekitundu kino. Waitambale amawulire ne gabuna ne kizuuka nti ekibira kino kyekirina ekirombe ky'amayinja gano ekisinga obunene mu nsi yonna. Olwo kampuni ya Bungereza eya James Fields ekyasinze okutunda amayinja g'omuwendo mu nsi nekola omukago ne kampuni ya Mozambique eyamwiriti okusimagana amayinja ga langi ng'ebitundu 7.5 biweebwa James Fields ate mwiriti 2.5 buli 10 eky'amagoba. James Fields ne bagiwa n'ettaka nga lizingako kilomita eziwerera ddala 340. Naye kati zino zi kampuni ziri mu kusika muguwa n'abatuuze abasima amayinja gano mu bubba era abatuuze bangi bakubibbwa abamu ne battibwa. Abatuuze banenya kampuni ya James Fields obutatuukiriza bisuubizo byayo eby'okubadduukirira mu kuzimba amasomero n'amalwaliro ng'ate kampuni eno ekoze obutitimbe bw'ensimbi mu jjinja lino. Olwo James Fields ne yeeyama okubawa kimu ku buli 10 eky'amagoba gaayo. Mozambique y'emu ku nsi ezikyasinze obwavu mu nsi yonna era y'emu ku nsi ezikyasinze okubaamu obutali bwenkanya. Yadde abatuuze bali basuubira nti lino ejjinja linaleeta ku nkulaakulana naye ate lyeyongedde kusiikula bwavu na nkaayana. Obumenyi bw'amateeka ku mutimbagano bweyongedde ku ssemazinga Africa. Omusasi waffe MC Yala katuwa ebisingawo. Teknolojia ni maamuzi, kiwango kikubwa katika bara, injini ya maendeleo yetu, upatikanaji wa simu za smart na biashara, kuletwa kila mtu pamoja kwenye mtanda duniani kote. Lakini usalama bado ni tatizo halisi, na kila mtu anaweza kuwa hawakupata katika mfumo. Serikali na watu haki na kushambuliwa hasa katika Afrika, ambapo Tanzania ni kuongoza pakiti wao. Mateso mashambulizi zaidi katika Oktoba mwaka ya 2015 kuliko nchi nyingine yoyote katika dunia imeona. Lakini sasa lengo ni juu Namibia, ambaye ni kuchukuliwa nafasi ya uongozi wa mashambulizi zaidi katika Afrika. 8 nchi za Afrika ni katika hali mbaya, na miongoni mwa walimwengu 20 mataifa mengi kushambuliwa. Lakini makampuni na serikali ni kuchukua uhalifu kwa umakini na kura sheria za kulinda raia wake kutokana na tishio lolote kuhusiana na usalama.
Watu lazima tahadhari zisizo spyware. Programu nzuri inaweza kuwa ndoto yako mbaya. Mimi ni wako MC Yala kutoa taarifa kwa Newsbeat. Webale nnyo MC Yala nago gatutuusaako. Okumala emyaka egiwera abakungu mu Nigeria babadde nga beezibika ensimbi z'omuntu wa bulijjo ne basereka mu akawunti e Bulaaya okuzikwekayo. Naye abakulembeze mu Nigeria batadde omukono ku ndagaano ne United Arab Emirates. President Buhari n'omulangira Neihan be baali bakalabaalaba mu eno ddiiri y'okutaasa eggwanga ewamu n'okutaasa Nigeria okuzza ensimbi ezaali zabbibwa abakungu abaali baazibba. Lino etteeka lyali likwata ku by'obusuubuzi, ebyensimbi ewamu n'ensonga z'amateeka agafuga eggwanga. Bano baalabiriza entambula z'abazzi b'ebikolobero ewamu n'okuzza ensimbi ezaali zabbibwa. UAE yensi Nigeria gye yasitukiramu ng'esaba obuyambi okuzza ensimbi abaali abakulembeze mu Nigeria ze baali babba. Switzerland eri mu kuyamba okuzza miliyoni 3 eza $, ezaakwatibwa n'abafamire ya Sani Abacha eyali omukulembeze mu Nigeria. Aba Transparency International bavunaana mwami Sani Abacha okwezibika obuwumbi bwa $5 okuva ku nsimbi z'abantu ba bulijjo we yafuukira mu myaka 5. Miliyoni 7 ze zazzibwa ekitandisobose singa Switzerland teyakissaamu maanyi. President Buhari atandise olutalo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi ng'era asabye UK ne America okumwegattako okulwanyisa guno omuze. Abalwanyisa ebikolobero bamuwadde obukodyo okulwanyisa bano abakulembeze ababbi. Nga President Buhari ali kwena ensonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi, katusabe tewajja kuddamu kubaawo mukulembeze yeezibika nsimbi za ggwanga. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuuloolindirira amawulire amalala ag'okya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.